Omulambo gw'omuyizi ono ategedde Kisinga Alex Lwakene wa myaka 17 gusangidwa mu Mufulejje ku luguudo oluyitibwa Ring Road guliko ebinuubule. Kiteeberezebwa nti omuyizi ono yatiddwa akawungeezi kajjo oluvannyuma lw'okulwanagana okw'abalusi wakati w'abayizi abeetabe mu mpaka z'emisinde. Kene police era kumaka wa manomye cho statement ya pingo ward wocho akachara wayi. Wabula adumira poliisi y'eggulu Martin Okoyo agamba nti okunoonyereza kukyagenda maaso okuzuula ekyaviiriddeko okufa kw'omwana ono. But investigations have started into the cause of the murder and to the suspects who could have participated in this crime. Omulambo gwe gutwalira mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu ery'eggulu nga bazadde poliisi bwe banoonya okwekakasa omulambo gwabwe. Essomero eryavuddeko emberebezi yitibwa Ibe College nga kigambibwa nti liwangudde empaka zino ez'emisinde okumala ddala emyaka 3 egy'omudiringanwa. Era amangu ddala nga bakalirangirira nti omwaka guno lyeriwangudde abayizi b'amasomero amalala kwe kuva mu mbeera. Bano beeyiye ku nguudo z'ekibuga Gulu nga bakanya obuwanguzi bw'essomero lino nga batuuse n'okukozesa amayinja, ekintu poliisi y'omu kitundu kino kyetakkiriza ne bagumbulula ng'ekozesa tiyaggaasi. Nga kiteeberezebwa mu keegungo kano omuyizi ono mwe yalugendedde. Poliisi esobodde okukwata abayizi abateebereza okuva akeegungo kano era nga tebakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe.